Koze embaga yo ne Charles yakubeera odi. Yakubeera mu November. Omwaka ki? Guno gwennyini. Mu November mugenda gikolerawo embaga. Bagenda gikolerawo Mama Fina. November gwe mwezi ki mu Luganda? November mwezi ki? Kamusabira maama business atwala omukisa mu linnya lya Yesu. Mukama muyambe business eggwewo aleete endala mu linnya lya Yesu. Amiina. Business ya maama tusaba eggwewo. Tuleete endala. Mu business ye stock eggwewo ateekewo ebintu ebirala. Ate ye taata tumusabira Saala. Asiya. Ticha we yali akusomesa mafi gyali. Yajali bamita Chimbo. Mu pisiri mwasoma mu subject mmeka? 3. Esooka Science. Eyokubiri. SST. Eyokusatu. And river sense. Bagita banya? And river sense naye. Our viewers would like to know more about you. Can you please explain to us who are you? You're fine, don't kid you. I am serious. You're serious? Yes. If someone says that I love Asiya, what is your reaction? Your reaction is good. I don't know the time. Okay. Yes. Kati mu Luganda oba otegeezezza ki? Okwogera mu Luzungu. We are still in English again. Yes. Asiya. All right. Thank you so much for subscribing. Bampita Viki elanga ndi buterevu ku Viki exclusive wamu ne Wonderboy UG. Nkwebaza gwe wena atugoberedde okumala akabanga ako konna nnyo nnyini ddala. Video giweka like ate tubeerenga tweyongerayo. Ndi mu maka gaba Asiya wa Charles TikTok side zeno kamo cha down ghetto. Nkujjukiza ntekebwamu ensimbi Hajati Kalodo musomi wa dduwa singo ine ebizibu ebyenjawulo agenda akulombera edduwa y'ensonga buli kimu kijja kubanga kikutambulira bulungi otawanyizibwa mu business nsonga z'amaka okola ku byakugenda bweru oba oli bweru already oyagalayo butuuze naye nga ebintu bigotaana bw'oba bigobako Hajati Kalodo ajja kulombera edduwa enamba ebeerawo mu kitabo ekirimu Qur'ani esembyayo 067. Yes, video bw'oba maze okubanga ate ogilikinga kantule bulungi nterere ntende. Asiya, nsaba obuuze kuba tulaba. Mbalamusiza era mbaaganyo kama abawemukisa. Amina. Waliwo abatategeera Luganda nga bo baagala kubabuuzaako mu Luzungu. And so he's good and so you're fine. Yes. By names of? For Asiya na Bambi babiri. Oli mulongo bulijjo? Omu yafa Bambi. Obeera Nakatoba obeera babiri. Asiya, nga vibes zo zibeera waggulu nnyo nnyini ddala. Lwaki Eva obeera musanyufu? Era nina okubeera omusanyufu. Oli mukyalaani? Nedda. Mukyalaani sibimanyi nze. Asiya, toli mufumbo? Ndi mufumbo. Kati bafumbibwa. Omuyita Charles. Taata tugenda kukufunira njagala kwogerako naawe. Nze njagala gwe kennyini gwobeera omugamba taata. Ndadde naye. Ye mukyala wa Charles. Kati taata ngenda kutuulako naawe wano otubuulire kuba tugenda kwogera ne ku mukolo. Wagulaba? Bwoba wagulaba ngenda kusaba katini nnyo kansoke nvugemu Asiya katini then naawe ojja otuule wano twogere ensonga tuzikitaanye. Asiya. Ogambye oli mukyala Charles. Ebintu mwatulyako mukolo kyali Asiya ndi mukwano gwo naye tewampita. Togwali mukolo. Kyali kiki? Wamba bambuzigawo nzokka kadde. Ate ffe nga baatugamba nti Asiya ddala gwali mukolo. Togwali mukolo wa anko. Kwali kwambala mwayambalirawa? Eyo wa anti eyo kamu eyo wale. Anti watomanyiyo?
wandyako emmere nedda tonyiigira nenga Asiya omuntu ayagala kumanya oluzungu ng'ofuuweeta lungi wasoma paka ludda wa paka ku St. Mary Goreti wasoma paka ku St. Mary's Goreti esika paka mu kirasi paka P1 envamu nengenda mu P3 wava mu P1 P2 n'ogibuuka n'ogenda bugenzi mu P3 kati baakutikkira atabantikira naye Asiya olina abasajja babiri omutuufu yaliwa olina oli Ivan gwe wawa ssente otwalabye ng'owa gundi Ivan ssente ng'ogamba kati ye mwami wo Charles tokyamwagala tekisinza mukyawa gwe lwaki Charles tosobola mukyawa sisobola omwagala nnyo wajja konoona akagundi kabende abagenze tebagenda kuddamu kuwonoona kati mwagenda mba Charles walabayo nalabayo wakusobola wali wabi nnyo tewasiima maka ga musajja amaka gaali malungi naye ne maama we namubuuza n'agaana okunziramu lwaki yagaana okuddamu yagaana kunziramu lwa nsonga nanti oba teyakusiima kirabika abantu we batyo naye gwe wabasiima wakaawo bonna bazadde ba Charles wabasiima enfukamira nembuuza maama wa Charles nanziramu n'agamba kaale awo teyanyiiga gala otunyumizeeko olunaku luno lwe mwekubye ebifaananyi nga tulaba nga abali mu mukolo wali owulira otya lungi nnyo nasanyuka kiki ekyakuwonya essanyu Asiya okubeera n'abantu abakulu kale kyakuwanya essanyu wali ofunyeko ekirooto ekyokwambala ku lugoye olwo lwe wayambala n'okwesiba ku gomesi enyirivu bwetyo era baginsiba ku luli wawulira otya ng'obyambadde era bulungi nnyo nno twali tumanyi nti ku olwo oba ogendagendera ddala ewaka wa Charles nti era gye tugenda okusanga nze n'okujja wano mbadde mmanyi toliiwo era wendi mbaddewo lwaki tewagenda eri mu maka g'omusajja nanti basooka kuzimba kano akayumba Charles wamuterawo akakwakulizo nedda anti ogambye basooka kuzimba nnyumba nanti watonya yonna muno Mwasula ennyumba ye etonya linda nyinyi omulabo ono Charles naye nyinyi musaba obuyambi ono nyinyi akubuuza alina abayimbi bayambi kapere ono yabadde abeerawo kapere ebbanga lyonna era kamugamba nyambe kyenkisa kimu nawe nzimbira akayumba nze nga nze Asiya sigenda kusuubiza 10 ku kinnaakyo naye nkakasa oli mukazi mukkirizo oyina eddiini eno ennyumba mu linnya lya Yesu ejja kuggwa kati lindako Asiya tukulabye ebiseera ebisinga ng'okola TikTok videos nyingi TikTok videos zino ozikola naani ne Charles ozikola ne Charles ani aleeta essimu ne mukola videos era Charles alina essimu bagenda mugulira eyiye twakulaba nga bakuwadde essimu eriwa gyeri nga tetugirabyeko wange nengireete gireke tujayo jadde tulaga essimu kati ani atera okukubira kasimu Charles akubira mbudde ki mbudde buno bwennyini awo nendekera okukuba bwakukubira munyumya kuki era mugamba nti nno nti era nengera Asiya bwataddeko ekiraavulaavu era nti mwagala nnyo naye Charles musajja wa luzungu kati tamanyi kwogera luzungu oba olumu ku simu n'obula oba naawe omuddamu mu luzungu muddamu mu luzungu kati akugamba atya mu luzungu naawe n'omuddamu mu luzungu agamba Hawaii nomugamba I'm fine n'ayongerayo biki byayongerayo ebirala mu luzungu Asiya I love you nomugamba yes
naye ng'olabika olina omukwano mungi eri Charles. Asiya otugambye wakoma mu P3 ne bakutikkira. Naye kati mba nkola beads necklace byonna. Okola ki? Necklace byonna mbikola anko. Okola necklace? Obikolera wa Asiya? Kamo kyanga agenda ku Eden. Banfunira abatikya yo mama banfunira. Abakusomesa. Onendekera. Ebintu byokola obitunda. Obitunda sente nga mmeka? Katugambe necklace ennungi gyokoze. Necklace mba nzitunda 15. N'olumu ne bazimpa n'ezwako kinagula beads endala. Necklace obulala. Kati okuva lwatandika okutunda necklace wayiga n'okuzikola? Kati nalekera awo. Lwaki walekera? Anti okuwummulamu. Wawummulamu? Olaba n'omugagga akola nnyo buli lunaku tawummulamu. Lwaki walekera Asiya? Nanti kapusi kaleke tekajja kugitomera kamera. Nange soma kirungi naye era nali njagala nnyo okusoma. Naye kiki ekyagaana? Nedda kyanyiza okugenda kusomera. Kati ng'ogenda kudda mu kirasi ki? Biveri. Asiya wakoma P3 kati kweyagala otandikira. Nze wenkusangidde nga waliwo omuyimbi gwe bayita Saniyo azeeko eno ayewammwe n'akola akayimba nkulabye okayimbye bulungi ng'oyimbira maama. Maama ono omwagala kyenkana ki? Maama wo? Maama wange mwagala nnyo okusinga awo. Kiki ekikakasa nti maama ono omwagala nnyo? Mwagala nnyo wampisa nnungi. Era maama ye yakutendeka n'empisa. Oba bwe tuzze otwaniriza buli kimu. Maama nga mulungi. Kati akayimba kano kokoze ebigambo by'oyimbidde maama obadde obitegeeza? Maama bubaka ki bw'osobola okumuwa? Maama kyamusaba kimu akola business. Weggwa waleeta endala mu linnya lya Yesu. Amina. Taata ngambye nkubuuze. Bwe wali osoma mu P3 wali wakumeka era abaana baali bameka mu kiraasi? Wakwata kifo kya kumeka? Lwakumwagaliza ku baana 3. Wali wakumeka Asiya? Lwakumwagaliza ku baana 3. Mu kiraasi ki? Asiya wasoma okugatta ate okugabiza? Nakwa. Kati 2 bwe ngattako 6 nfuna mmeka? Ofuna 3. 2 bw'ogattako 6 ziba 10. Kakati olwo 10 zo bwe njawulako 2 nfuna mmeka? Ofuna 3. Asiya tichawe yali akusomesa mafi gyali? Yajali bamuta kyakimba. Mu P3 mwasoma mu subject mmeka? 3. Esooka? Science. Eyokubiri? SST. Eyokusatu? Unreversense. Bagita batya? Unreversense naye. Asiya eyokusatu tuziddemu bulungi tuzitegere. Yasooka bagiyita batya? Subject esooka bagiyita batya? Science. Eyokubiri? Study of unreversense. Science. Is the what? What is science? The science study of reversense and reversense. Is the study of living things and non-living things, yeah? Yeah. Obugalo bwa Asiya. Kakati ate what is SST? SST is wonderful. SST in full. Yes. Kitugambe. Chechi. Okubala byonna wamu. Kakati Asiya. Omuntu twandyagadde twogere Luzungu kati saawa zino tewali kwogera Luganda okkiriza. Okutulaga nti wasoma nnyo. Asiya, how are you? I am fine. You're fine. Yeah. My name is Vicky. What is your name? My name is Asiya na Mirembe babiri. Wow.
Asiya, our viewers would like to know more about you. Can you please explain to us who are you? You're fine, don't kid you. I am serious. You're serious? Yes. If someone says that I love Asiya, what is your reaction? Your reaction is good. I don't know the time. Okay. Yes. Kati mu Luganda oba otegeezezza ki? Okwogera mu Luzungu. We are still in English again. Yes. Asiya, if someone says that Asiya, Yes. come here, Yes. then what does that person mean? The fashion she's that time. Okay. And so she's fine. And so she's good. I don't know. Kati oloba otegeezezza ki mu Luganda? Bangamba and she's good. Naye Asiya, oyina emyaka emeka? How old are you? I am 5 years old. How many? 5 years old. 5 years. You were born in which year? Yes. Wazalibwa mu mwaka ki? Guno gonyine. I am serious. You're serious? Yes. Wazalibwa mu mwaka guno? Yeah. Mu mwezi ki? Guno gonyine. Guno. Toyinaayo ka baby tonazaala? Nedda. Lwaki? Nkyali uncle. Ogenda zaalira Asiya. I mean Charisi. Mama toyagala amulaga ku muzzukulu? Ndimulaga ate nagaana sijagaana. Kati twagala Asiya nga bivagambo biva ku ntobo y'omutima gwo, osabire maama Esaala ey'omukisa, bizinensi ya maama ebeere ng'etunda nnyo, ekulaakulane, maama agaggawale, abeere mu bulamu obulungi. Njagala osabe, obuzibiriza, omusabire, tulabe. Kamusabira maama business atwala omukisa mu linnya lya Yesu. Mukama muyambe business eggwewo, aleete endala mu linnya lya Yesu. Amiina. Business ya maama tusaba eggwewo. Tuleete endala. Mu business ye stock eggwewo, ateekewo ebintu ebirala. Ate ye taata tumusabira ssaala ki? Tumusabira afune sente. Era tuzibirize tumusabe. Daddy tumusabira afune sente mu linnya lya Yesu, amwe emmotoka ennene esingako awo mu linnya lya Yesu. Amina. Waliwo gy'alina? Nene? Twetaaga esingako awo. Anesani akubye akayimba ka maama naye musabire kuba kati olabye kufuuse musumba. Ntusabire onko wange. Buli kimu kiri fine. Oyo Katonda mwoyo yayitawo, mwoyo mutukuvu. Ddamu osabe. Ntusabire ono omuyimbi atuukayo nagyali Esaala Sanyo. Mukama akuwe emikisa mu linnya lya Yesu. Amiina. Amiina. Nze nja kwesabira oba nange ogenda kunsabira? Ngenda kusabira ofudde mutuka mu linnya lya Yesu. Amiina. Asiya olabye nzijidde ku bigere. Kati Asiya, briefly nga tumaliriza, akozi twagala okwogerako n'omuyimbi naye atubulire lwaki asazeewo okulonda ggwe. Ku TikTok kuno baani abakuwalana? Bantu kyaba abakuwalana Asiya? Bonna. Ate bameka abakwagala? Abangi abamanyi. Abangi abakumanyi. Olowooza lwaki abasinga bakumanyi? Simanyi. Nange. Olabira bulabiza. Kati nga tumaliriza katono, mu bulamu bwo ani gw'osinga okwebaza ennyo akubeereddewo? Maama wange. Nga tuggyeko maama. Abantu bonna. Bantu nga bameka? Osobola okumenyayo abantu nga 3 oba 4? 2. Babamenye? Naani? Baba Pati ne baganda bange banzirako. Bambi. So famire y'ombufunze ekubeereddewo. Era ogyebaza nnyo. Kyokka ng'oli wa myaka emeka? Era nga wazaalibwa mu mwaka ki? Guno. Kale Asiya, weereza obubaka
eri abo bonna abakwagala mu luzungu. Okay, thank you. She's good and best friend for you. She's Jesus Christ and amen, amen. Amen. Mu Luganda era n'abatamanyi Luganda bakadama bali eyo abakola video zo tebasoma abasinga abantu mwenna mbatumidde mwenna and so good. Yes. Asiya nkati feka tujje tukusiibule then tata tugenda kwogerako naye kati kansooke tujjukiremuko katini koze embagayo ne Charles yakubeerawo ddi? Yakubeera mu November. Omwaka ki? Guno gwennyini. Mu November mugenda gikolerawo embaga? Bagenda gikolerawo Maama Fiina. November mwezi ki ogwo mu Luganda? Guno. N'abayimbi bonna mbayise n'oyo muyise. Yita abantu ab'enjawulo ku mbagayo. Bonna mbayise naawe nkuyise. Bonna mbayise. Lwaki embaga tugenda gikolera wa Maama Fiina si wane wa Maama? Nanti. Okiri. Ekyaŋŋamba bagikolera Maama Fiina. Lwaki si wano oyagala wa Maama Fiina? Wano? Wano wanene nnyo wano. Tatuukawo guno. Wano wanene nnyo emmotoka tezipaakinga. Ekitegeeza emmotoka zigenda beera nnyingi nnyo. So twagala wafunde wa Maama Fiina wali emmotoka. Kati Charles agenda kujja n'abagenyi ki? N'abagenyi nga bangi. Nga tusiibula Charles mugambeyo obugambo obuva ku ntobo y'omutima gwo ate n'abataagala mukwano gwammwe nabo abatalowooza nti tegubeerewo nabo bawa obugambo abo ab'olugambo. Charles nkutumidde yonna gy'oli era nkwagala nnyo weekuume bulungi era I love you too. Bye. All right, thank you so much for subscribing, liking this video, commentinga ku bya Asiya emyaka gye buli kimu ndozo olunaku olwaleero nsobodde okumutuukirira ne tumufuna era n'abaako ye byatubuulira. Teweerabira video gilikinga okugisharinga okusaako n'okugikomentinga. Tugenda kwogerako ne taata wa Asiya ate ensonga tulabe bwe zigenda okumaliriza. Then njogereko n'omuyimbi Musanyu gwe tuzze naye bwe tutindiza olugendo asobole okutubulira lwaki mu banna ba TikTokers oba bantu abaliko ennaku zino alonzeeyo kukola na Asiya. Musanyu buuza ku batulaba. Abatulaba ssaawa zino mwenna amanyi eddoboozi bampita Musanyu. Tuli wano twakyaliddeko ku mukwano gwaffe omwagalo w'abantu Asiya. Mukyala mulungi munnange. Mbadde muwulira bulijjo nga mulaba ne ku TikTok byadde akola. Nze nanyumirako bintu biringa bisatu. Ekisooka eddoboozi lye ddungi. Alina eddoboozi ddungi. Asiya bakuwaanye. Yes, ekyokubiri alina empisa. Kituufu. Kyekisinga omanyi kati waliwo abakyala eyo abagyewulira manyi abantu bali sawa zino kati abali ku channel yo. Bali abakyala bagyewulira baganzi ngyewulira naye nga munne tebaba n'empisa. Kiba kirungi nnyo weebaza Katonda n'oba n'empisa ng'oyogera bulungi ng'oli muyonjo. Asiya mukyala muyonjo nze mwewunzi. Tutuuse wano. Akagato kiriya kooti kyekyo. Ani ye designer wo? Maama. Bambi. So lwaki oluyimba luno ogambye kuleetere Asiya besides reasons zo tumenyedde ez'okuba nti Asiya muntu wa mpisa muntu wa ddoboozi gonjebwa. Ekyalundeesezza eno oluyimba naluse ne nnoonyereza muntu kyabeereddewo nnyo Asiya mu bulamu bwe nenkola research nebangamba Asiya oyo ebintu byonna ebisinga maama we yamubeereddewo. Kigedde gamba yamuzaala tiyamwegaana tiyamusuulula ku kasasiro. Kigedde oba tiyamuddukako we kigega waliwo abazadde abalala adduka ku mwana we naganze banneyewondemye kibiki ebisa ebyo. Maama wa Asiya we nanyonyiza nti yamulimu emabega yamubeeddewo buli kimu ate nga nyinayo akayimba ka maama. Kinakoza akapya ka training ennaku zino katambula buli omu weerewo kamanyi radio TikTok batandise okukakola. By the way ndowooza akantu alina omukisa guno mwenna ba TikTokers mwenna oluyimba lwa maama olunaku lwa Musanyu tyalukoledde maama wange yekka
nalukoze buli muntu yenna ayina maama kyegere nga kikakatako kwamba nti netaaga sala zo zokka maama nsobola okubaawo kyegedde nti ebiseera bisinga essala z'abamaama baffe zitubeerawo nnyo kyenjogedde muyonjo kati olwa akantu kajjaawo kapusi kayiseewo awo kagiraawo kyegedde mukyala muyonjo nnyo tuzaana kikkiriza kuba muyonjo okyegedde kati akayimba kano ba tiktokers mwena malisa abambi munyambe mukoleyo challenges enjawulo oba olina maama wo ayagala nyani mama wa tiktok mama wa tiktok yani gwe oyagala Asiya aliwa yenna mama Fina yeeyitaani oyo tujja mujjukira so kati nengamba kanje eno tumukyalireko tulabe ku mami we tufune ne chance tutabe mami we atukkirize kubanga yamwinako obuvunanyizibwa bonna atukoleyo ka challenge ka tiktok akamaama era mami we atulabe n'atwaniriza tatukalubiriza kubanga muteddemu oluyimba muge mami nina oluyimba lunakoze olwa maama ne Asiya akwagala nnyo kyegedde ayagala nnyo maama we nange nga wonna nga njagala nnyo maama wange netusaba mami natugaa twali buzibu omwana wuuyo Asiya yennyini oluyimba n'alwagala n'alukwatirawo okyegedde lumuyingidde yasi bigambo ebisoose bino netaaga sala zo zokka maama nsobola okubaawo soko kayimbemu akantu ako netaaga sala zo maama tubeere kubaawo okitegedde galesaniyo nga tumaliriza kozi obudde tebubangako ku ludda lwaffe obugambo bwowa ba tiktoker first of all cause ba tiktoker lwaki bensinze okusooka okugamba nti ebintu ebisinga ennaku zino ebitrendinga kwe bitambulira then gwe ng'omuyimbi ki kyobasaba then ne audience yonna okutwaliza wamu nze ng'omuyimbi kyembasaba ku netaga support yammwe oyimba gye luli ne ku YouTube yes ogenda bugezi notekako maama by Saniyo maama wa double A by Saniyo wandika SAN no spacing out then notekako YO ne ku TikTok era nkozesa Saniyo SAN space YO so njagala munaba ne mu liking mu subscribing mu commenting chegero limba lutambule then neyongere okwebaza mama wo mukyalo ono Asiya ebale nnyo omutima omulungi n'abayimbi muna abali batugambye ennyumba eno yetaga okukolako gitereza superstar tasula bulungi kyewali si walungi ba tiktokers muna akala abagaliza muna musobola okundaba oba ne mulaba ono omukulu gwendi naye netubatuusa wa Asiya wabeera ewaabwe yetaga bambi tereza olaba tewafaanana bulungi agambe ennyumba etonya abayimbi muna abali abayimbi bangi kyegedde bangi mu Uganda abalina ekisanga nze wenze nenkola nze nejja era n'obubaka mbutuusiza sijjiddeewo nga lonzi nzize nendeeta obubaka n'amakiya n'abukwata wali n'amanya nti ebintu bya ddala ate ne ku kino ngenda kwongerako ettaffaali ku kyennyumba kino afadhali n'agulayo amabaati ng'ana nange era nja kuba ntandise okyegedde ekinaabaawo baatu ettaka namuzimbira na nnyumba ennyini tusobola okikola ne kiggwa miliyoni nga 15 oba abiri abantu balina ssente nobert events omugagga nobert events oye ate wana kitegera kimugwa mu matu ajja kungambira tugende tukimale kujja munoonyako kabaka wabanga tujja naye yategese gravity lugogo ku Ricktova nga lumu mwezi gwa 10 yaguze show za gundi palaso tour shozinga mukaga tuve mu bakubira obulango anyway abwetyo betambudde olunaku olwalero thank you so much gwe wena agenze maso nokubeera nga ate ongoberera Bampita Viki ate tewerabira ku sharinga ku subscribinga likinga okosako no commentinga mubere bulungi mweraba